Wadde ennaku zikyabulayo okutuuka ku lunaku okujjuukirirwa abajulizi, ekifo Namugongo kyatandise dda okukungaanirwako abalamazi. Bangi ku bantu betusanzeeyo bavudde mu disitulikiti zeewala era nga bazze batambuza bigere. Abaami n'abakyala bano bazze 16 okuva e Rukunjiri era nga batambuliddewo ssabbiiti nnamba n'ennaku 2. Abamu batulaze ku bigere byabwe ebizimbye olw'okutambula, kyokka kino bagamba nti si kintu okusinziira ku kigendererwa ekibaleese. Nze nali nga nzija wano n'emmotoka naye kati n'agambye nti kangende n'ebigere. Neerumye kubanga nabo balumizibwa. Lumu najja wano nindaba abantu bava ebweru nge Tanzania, Kenya, Rwanda, Zaire nga bajja ku bigere. Kale nikimpaliza ningamba nti lwaki abantu bano bava ebweru nibajja eno nibatusanga mu Uganda nibalamaga nibajja ku bigere ate ffe abana Uganda nga tutambuza motoka. Endwadde ezaali zinnuma zanvaako era kakati kwe kulaba nga neewaliriza okukomawo eno. Mu babadde bayooyoota n'okweteekerateekera omukolo guno mwe muli n'ab'ebyokwerinda. Abapoliisi bagamba nti baatuuka mu kifo kino ng'ennaku z'omwezi 27 era okuva olwo babadde bali mu kulawuna ekifo kyonna ssaako enguudo ezituuka mu kifo kino eky'e Namugongo okugezaako okukuuma obutebenkevu mu mbeera y'obunkenke bwa bbomu obuliwo ennaku zino. Abatuuze abajja ku mukolo guno babeerenga batunuulira nnyo omuntu gy'atambudde naye, omuntu gy'asanze, ekintu kyalabye obanga kiri mu nsawo, omuntu aleseewo ensawo, tukolagane naffe mangu kubanga ebitongole byonna ebikwatagana ku bya bbomu, ku bikwatagana biki security wano weeri. Bagamba nti okunywa omwenge n'embizzi abamu bye batera okwesunga ababitunda babasindiikiriza wala okuva ku Kiggwa olw'okwewala effujjo, so nga n'ababbi balabuddwa nti bakufaafaagana nabo. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.